Uza kubali sebo zikiriza okubabuuzaako mwena abala ba TV naddala abantu beewaffe ab'Essemuto Nakaseke Kasangombe Kapeeka ne bannayuganda mwena abali mu kutulaba obudde Nakaseeta embalamusizaako ewaffe Kasangombe awo ne bannayuganda mwena abali mu kutulaba mwebala okukola ffe mu biro bino enkubanga etonya tugamba nti twekalakasize mu nnimiro abantu baffe ng'era abo mumanyi nti ffe tuli balimi so njagala kubeebaza nnyo mwena abali mu kukola mu mbeera yaffe naddala ng'abananakaseke nkyagira nwanako okufuna Jeno Katumba Wamala ekkubo lyaffe lino lye bayita Timuna Nakaseeta Lugogo erigatta Luweero ne Nakaseke eryo we bayita mu Lugogo wakyali wabi nnyo 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 so tulwanako okulaba nti tufuna obuyambi n'abantu abava mu kitundu kyewaffe abasobola okuyambako kubanga abantu ba bulijjo bagamba nalebo gwolina otukolera ekkubo eryo ekkubo lirina kukolebwa disitulikiti naye kansubire olwaleero waliwo olunaku olw'abakyala mu Nakaseke disitulikiti luli Ssemuto bagikuza leero ewaffe Nakaseke era bwe naba nkwasaganyiza byonna byenkwasaganyiza mu budde wakiri n'atuukayo ekikeerezi tukyakola emirimu gyaffe ng'era bwe mumanyi nti wali tutera okubasomesa nti ebiseera bya bufuzi buli muntu kozesa obuvunaanyizibwa bwo okulaba nti okola ebyo by'olina okukola ng'omukulembeze n'abantu musobole okulonda abantu beesa era wentukidde wano nga kibiranga ngamba namayanja akweweredde oyo ne bwakomba kufu yagambye yetadda ne enteekateeka gye bakoledde anti enteekateeka si gwe gusoose lutamaguzi omuddu wa Umule Mirembe era naluli nange mugamba Umule Mirembe kubanga luli yeekweka mu mwami n'ateekayo omwami ne yeekweka nabakuba ebitundu 99.9 bawangula polling station eji ng'ate nayo babbanzi be bwe babbira Nakawooya we bayita mu Kakola Barracks eji wali Barracks ku ssente nayiwamu ne tumugamba gwe twakusibula omusiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi oba oleeta bbaawo oba oleeta ani sengaawo oba oleeta ne we babazaala ne bakubirawo niwe basula ne bakubirawo nga balaga nti enteekateeka gye bakoledde ate eriwa tewaliwo teekateeka oyo asobola okuteekerateekerani nga womulaba era se bonna balabyenga mukyaza wano nga yeewaga kati wano mu Buganda NRM twagisibula era oyo omubuuza ebbanga lyamaze mu gavumenti yali mu DP n'ajingira kati amazeemu emyaka 10 ameka bw'omubuuza kyakoledde ewaabwe ne Kawerubaalo takateekangayo yaweeka mwami ku mugongo ekituluma lutamaguzi n'aweeka omwami we veeyo mu bitundu byaffe tova Luweero gwe gobaluma nze mbaluma ng'omuntu ng'aweesa omwami ku mugongo mbu ye alidde aleete n'omwami ati bajooga naye nze nabagamba nti obumine bwe bwekuŋŋaanya mutwalo tebusobola kukuba mpologoma mu kisu kyayo emwesula so waddemba okuloota ng'aweesa omwami we waddemba okukola kyonna kyasuubira nti asobola okikola kuba ennaku zino badde bakolawo akakundi kaabwe akabafere mbu buli kyenakola Nakaseke bakyetuuma kino kibali gundi yakituwadde kino gundi yakituwadde genda kutuuka wali eri ku ddwaliro bagenda okukoleza emikolo egy'olwaleero nabawa emifaliso era ngenda kuddayo kubawa emifaliso tewali kye bagenda kukolawo kirala okujjako ebijjulo byabwe bakola ne balya ne basanyuka ne bambala bitishaati byabwe ebya kyenvu naddayo naye osobola n'omubuuza ebbanga ly'obadde mu gavumenti obadde muwanika obadde minisita obadde MP tulageyo ki kyokoze nze ku myaka 4 n'ojjako 10 eryange eryendimu amakubo gonna tugatadde ku poto gayibwe kolasi amagombola ly'Essemuto eryo lyonna liteekayo lizimbibwe ery'e Nakaseke lizimbibwe erese senta y'Essemuto egundi y'abakyala yazimbibwa amazzi gatambula ag'emidumu nga bidde emifaliso eddwaliro ly'e Nakaseke ebyo bya gavumenti bya lutamaguzi ng'omubaka waliwo ebyange byenkola ng'omubaka ate waliwo ebyange byendeeta ng'ebya parliament mu parliament of course waliwo ebyo ebyembaba individual ng'omuntu waliwo byesaka mu parliament omufere omu yali atugamba nze ndeesa amagombola nze ndeesa esimanyi seed schools nga nti seed schools twayisa 600 buli constituency tugiwa seed schools 2 amagombola twayisa 512
bugagende nga gazimbibwa. Ambulance zaali 214 buli direct member of parliament ngaafuna okujjako abaali basigaliddeyo special interest groups tezaafuna wali wasigaddeyo nga 60 era betwateeka mu budgets wawulira president n'ayita n'alikolinga budget esobole okugira oyo omukyala yatuwa ambulance okumaya mu fere eddwaliro ly'ettimu nalye bayita BW Research Center for yagireeta emisana ekiro n'agijjawo mukyala Namayanja okumaya omukyala oyo mu fere oyo deputy secretary w'ekibiina Katonda muggulu ndayira ndi ku TV yakwata ambulance era ffe twagamba abantu bewaffe nti mwegendereza omukyala oyo azakola ebugundi bwe bungi obubaddi bwe ng'ogyeko obwa accident ze simanyi abadde atwala ssente n'omaloka ne bagikoona abamuwadde ssente ennyumba yakutta omuliro simanyi abagenda okukebera obusubisubi bwe bwayidde n'ebiralalala byabwe bye bajja beekolakola naye yatuwa ambulance ndi wano ku TV amazima ga Katonda emisana eddwale bayita bidabujje waffe ettimu ne kaasa ng'ombe yagituwa misana ekiro ne bagitwala kati walaba ndeese yange eriko na Kaseke South constituency oba oziraba ezimu ziriko bamunanika county ezo ze twajja mu herese committee ne batandika okulawo waliwo akabinja kabwa kabafere bwefe tugireese naye nali mbalinzeeko ku mukolo gumu naye banneewalawala nnyo wali ogenda bambalira nze mbabuulirawo openire eri ewaffe kubanga luli bankolamu nno ssente erinnya lyange balikoleddemu ssente lulisali yabawa ssente Museveni nabawa ssente ne bagamba nti abo ne bubawa biliyoni 5 ekyasobola kuyimirira katuuti wenyimiridde n'abaako kyayogera haramu aramaiti ekyo gwojjeeko nti naye se baajogako mbu ye mubaka eyaliko wa palamenti biki ebyo minisita bw'ate aleese omwami amusikire amwekweseemu bw'ati amutadde wali n'amugulirako n'abagenda bamwogerera mbu omwami tasobola kwogera waliwo obubinja bwabwe bwe basasula musookawo wali eri omwami omwogerere naye obukose byewaffe na Kaseke kati olwokaano olwamwe lwatandise dda your race already started competition is that ewaffe sirinaayo gwe ninako olwokaano nze nkola emirimu gyange ng'omubaka wa palamenti bikolebwa amasanyalaze gagenda gatambula mazzi gatambula n'abantu baffe okubalwanirirako nnyo okulaba nti bava mu bwavu naye kyensinga okusangayo eyo okusoomoozebwa bwe bubbi bw'ettaka kati waliwo okusoomoozebwa waliwo ssentebe waffe awo bamuyita Wamala ebulega bamusiba lwa byattaka waliwo olwaleero abakyala bali kalembedde omwami n'omukyala babakwata bonna ne bagalira mu kkomera lwa ttaka awasinga tugenze tulwanalwanako naye ng'okusoomoozebwa okungi okuliwo kwakulaba nti n'abantu baffe ab'ebibanja n'ab'ettaka babeera n'okukkaanya ne bano babulooka b'ettaka abava e Kampala n'agula ettaka nga tasoose kwebuuza oba kuli bantu naddala awo wenkugambye ebulega ewa chairman Wamala gwe baasiba ennaku ezo abantu bava e Kampala ne bagula mu buyiika 15 nga batebasoose kwasesinga oba ettaka kuliko abantu bwe bajja ne bakozesa influence ne batandika entalo zaabwe era kati abadde mukomera gwe tulwanako so ekyo kikulu nnyo era emu ku nsonga yange zetulwanirirako abantu baffe ab'Nakaseke okulaba nga badde engulu naye ng'oyo omukyalo oyo Namayanja oyo tasobola kuyimirira wendi banze mutegeera nnyo obufere bwe bwonna mutegeera unamulabye wano ng'ayogera mutegeera yatuwa na ambulance ey'empewo oyo gwolaba oyo asitudde omwami yagireeta misana ekiro egireeta misana oyo simanyi ye deputy muwanikawo NRM yagireeta misana Museveni sida oyo deputy secretary general n'agitwala bagireeta misana eddwaliro baliyita Bidabujja ewaffe Kaasa Ng'ombe Nakaseke n'agitwala era ebbanga lyamaze mu gavumenti bw'omulagayo ne kawirubaala kakube ku kyalo kyewaabwe olaba kakube ku kyalo kyewaabwe tesobola kukakulagayo kati asitudde omwami gwagendagirawo nze sisera kuba kampeni eri ewaabwe mbagamba nti mu palamenti kuba kweyogerera omukyala apangisiza buli kibinja mu kigere nga kyogerera omwami bwe kigira ne mulumba omwami bw'olumu atasobola gyotuleeteko wano mu studio naye ne mulumbe era we mbadde ngenda okubasaba nti oba Nakaseke ngituuze munsabire muko atule wano naawe otule wali mukoyo ne mulumbe tasobola kuteesa
oba mukwalula abalongo olumbe luba lugazi ne mukwalula abalongo tebasobola muwa tasobola kwogera ojja kumulaba mukyala aliene mabega bwe yekukuma enalemoye esimanye enfuufu efumuke luli bayogeranga enfuufu efumuke yabafumukira mu maaso baali bafumbye n'emmere mbwe ey'embaga okumanya bali basezi beefumba emmere mbusimanyi mubagenda kuwangula baali akalula emmere ne bagiwa mu mugga muga katonda muggulu emmere bagiwa mu mugga gye baali bafumbye n'abantu ne batagibawa mubagenda kukola embaga mubagenda kuwangula lutamaguzi omuggangu erabidde abese muto bajja gunzijukizaawo kapeeka bwe baayo bakatabaana yonna ne bagiwamu ne bagenda kati akomyewo ab'enakaseke buli omu aleeta ebibe byabakoledde minzaani era ffe wali tubagamba nti abo babalageko bwe bakoledde nebango yali minisita yali MP simanyi muwanika simanyi kati sekuritale jeno wuyo ategese embaga za Museveni gye bakubira kaakaabwe kalyeri Buganda for Museveni simanyi Buganda for Museveni where Museveni kwamba bye twamugamba bye what the statement ya president Kyagulanyi yakoze onakulajjo nga bayisa ababaka ba parliament n'abakulembeze bonna mu Buganda kukyebeka president Kyagulanyi wajja yakoze nti wano mu Buganda ukoze bwe wano mu Buganda omuntu yenna akyalonde NRM eza aba musiru nnyo oba aba mubi nnyo ebintu ebi Kyagulanyi yabyogedde antuliriza wano mu Buganda omuntu akyalonda NRM eza aba musiru nnyo oba mubi nnyo ezo statement president waffe yazikoze birimu obukyayi si bukyayi obukundi obwo bw'otunuulira ffe wano mu Buganda walabye ku bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera wagirabye ku bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka kubanga at least Ssaabasajja Kabaka tomuwanda bigambo omukamwa beene wagirabyeko wagisomyeko yagambye eki ng'oli wa mawulire bwe yagambye eki nga wa mawulire wa mawulire Ssaabasajja Kabaka yagambye ebintu byonna bye bakkaanyaako baganya okukola ki okubituusa ezo gurupu za namayanja ng'ogyeko okubutuliikinga ze zaali badde zisubira kuba mpulira mbu Muganda ze zaali badde zigamba mwami Museveni anti nkugambye mpulira ontulinawo abantu abeetuumya amanya bangi oyo munakaseke munno ati nze nkugambye nze mpulira balaba nabikolwa byabwe bwana tulinawo wawu geregere nenani nenakabala sibwe kiri kati nkugambye Ssaabasajja Kabaka yali badde tawandiika kujjukiza basajja bano ng'alinayo abantu bwe babanja Buganda ng'alinayo abantu bwe batyo kati akunnumba n'omwami ku mugongo nze no gwe bakolerako ssente wa Museveni Kabaka yali badde ng'agamba abantu bange abali mu gavumenti naye mukyala Namayanja yagambye nti ensonga ezo bano ab'opposition mubuukidde embuukire eri munda zikolwako era emitendera gyazo bazikolako ng'atone gye bwe yategeeza talina kyali yali kusooka mwani kati bamufuula deputy ki secretary general talina kyali ne Museveni yali badde yamudampinga naye waliwo Museveni sidde yagenda n'akuba ennanga n'agamba fotweseewa nomuga tuulira kaawo golooza abo basobola okutuukirira Museveni baako kye bakola ng'ogyeko bofuna ebyabwe Kabaka yali badde nga alina abantu mu gavumenti bana abamuyambako kati ffe tukale tuli ba opposition tubuukira we have no fe waffe atone jeno kiriwa kyomuka yagambye ensonga bazirimu nnyo wakati muzukulu wa kijje oyo ayagala kujerega nti Kabaka bye yawandiise bikyamu oyo nga bw'omulaba afaanana n'akabinja kaabwe abali mu kulya wano mu Buganda twabagamba bayi kuba luli baalinga beewera okubba ne tugageeza obbeko kalulu kaffe fe olutalo olwaffe luli continuous bino bimubadde nga mubba musimayi gundi bamulangirire simayi Buganda for Museveni Buganda yali efuuse eddye ya Museveni babawa obudde bwabwe ne batabukozesa Kabaka n'abanja 40 years ng'olinayo abantu ng'abo abatuula wali ne basitama mbu bo balinda musaala gwabwe nakuwaana Museveni na bitisaati byabwe byenvu wali weewuunyiza lwaki amakomera gonna galonda akabonero ka kyenvu nga uniform gatandise kati we uniform anti je nkugambya kabonero ka busibe bosanga ayambadde kyenvu omanya ali mu busibe kabonero ka busibe kakati Goloje Museveni yali musiro gamba nti akabonero ko busibe kabaawe ekibiina kye taba muwambe wede abasiba
bali muli oli yewagawaga tetusobola nadde ku kyalo kyewaabwe yadde kukolayo ekkubo ffe waffe mu bulemeezi batandise okulaba ku makubo nga gateebwako ku poto okuyibwa kolas katasovu lutamaguzi amalwaliro getulinayo tandika okugawa ku ssente gwokimanyi nti palamenti ye bajeti yekeki ya uganda tutematema ne tuappropriatinga neosiba nga tondaba gwe nojja newewanira ku byendeese musimanye ne ambulance yange omufeero omune yeetuumagana magombola nze nga leese omufeero omune yeetuuma mbu ne zino erese senta nze nzimbye omufeero omune yeetuuma mu city schools nze nzimbye n'omubuuza ate ezizimbibwa eruwero nazo gozirese eziri mu nakaseke noosi gozirese eziri ekiboga nti tuteekawo biboozibozi kukuumira abantu baffe mu butamanya kakati ensonga lwaki olaba mu budde buno Ssaabasajja Kabaka yali badde n'ebbaluwa tagiwandiika twali badde tukola ki twebaza bwebaza 40 years are enough owulira sebo 40 years are enough tamaguzi webinsobereramu ate nejeno kiwanuka kiri wabwa talina makulu oyo wasituka n'agamba nti ensonga mwami Ssenyu tozimanyi feno munda oyazimanyi ki era n'ab'emmengo bamanyi nti no twogerezaganya ate Kabaka n'avaayo n'ebbaluwa mu Lungereza tubayita babutuliikazi ba regimu ayogere ekyoyo nga bw'omulaba yatone jeno yehu so wuzi wizana atone jeno so what yalungamya gavumenti ku biwandiiko byonna ng'ati atulaga ekyo kye wali olungamiza ekirina amakulu oyalungamya ku ddiiru talina dije kyalungamya kyamakulu atulubulire kyali alungamiza you say you were Muganda, what have you done for Buganda tomubuusabuusa mu byamateeka no kirwali mateeka gayamba ye so gayambani kati gwembuli yaffe gatuyamba kyamateeka ge because amateeka galina okuyamba abantu nze bwe mbeera omubaka wa parliament sirina kwewaana honorable you are honorable so what do you deliver services do you pare oyogera ebiruma abantu oyimirirawo ku lw'abantu ewaffe Nakaseke ne mu Buganda region 90% abantu bonna Museveni abafudde ababundabunda ayiwa amabasi g'abantu be bonna bagenda bochpayinga ebifo byaffe Nakaseke Nakasongola Gomba the indigenous people are being wiped out. He made them poor. Kati gwengoja bakulimba simanyi tulina atone jeno simanyi tulina bana tubayita abakongo ziba gavumenti ogirira wakati anti kati ko amawulire tusobola kumanya kigenda mu maaso kuba mutera okugamba nti muba neutral naye mu biseera bya crisis tolina kuba neutral. During times of crisis you have to make choice. There are choices to make. You are either with them or with us. There is no middle lane gyogamba mbogikwata ng'owamole kubanga tuli mu katyabaga bw'otunuulira emaali ya BMK bwegenze emaali y'abakigundu bwe yagenda emaali y'abasembule n'abalala kulaga nti these people have a very big scheme against you the Baganda. You're supposed to be poor, your properties are supposed to be taken under disguises. Ebino temusobola kubiraba naddala mu binyanga kiringa we najja nabagamba nti mukimanyi nti from 1986 families zisinga bazifunira abakazi political marriages babzita families z'abakungu si bakungu bayita abakungu babafunira abakazi baba wasiza abakazi yali skimu ya Kagame yajja nayo ne Museveni nga bavudde mu nsiko era you're going to suffer with them. Abakazi ne yalina omukazi bamufunira omukazi era nga bwe badde police yaabwe okubeera part of the agenda balina okuwa omukazi kati abakazi nalabe omusajja omwaka aba professor omukazi anzita ntwalako ebyange wamwe professor abo be bakazi be tubadde nga tubagamba buli family yonna ematalinga bajja bagifunira omukazi under scheme marriage scheme political marriage be bagenze babateerawo. Do you know the agenda? This plan came from 1986 bali bagwa mu mukwano gwawe kati ebyo tolina bakubitegeera ebya BMK bobiraba bino baana mukyala babingi naddala mu abasajja abakulu abali mu bbongooterezo naddala abagwamu ensa abaweddemu olw'okulya bukunkumuka bukiki abaweddemu ensonyi mukyala babingi. BMK is one of the many cases ezimu ziri hidden ze mutasobola kutegeera ez'ebintu byaffe ebigenze naye abo we don't regret because we foresaw this and we knew that it will happen and it is happening now. Okitegedde sebo? Yes.
era ensonga lwaki mu budde buno naffe tukugamba oba bakuwadde bukunkumuka oba bakuwadde bulabolabo oba zino skimu z'abaasoma abefuula nti temulaba kigenda mu maaso ne mubeera mu nsi ng'abantu bwe balwala babasondera busondezi sick people ng'abanebo bafuluma bweru wa ggwanga amalwaliro ga national referrals ng'abalwadde babateeka ku seminti awo ne bafa baafa naafa. Honorable mu control mbanga nti eri abagala okwogerako naye ku ssimu anti kakati nedda nga maliriza tubaweeyo ku dakiika ng'obawaayoko ku dakiika tulina okuddamu okuyimirira ekimala kimala regardless ate bw'oba okola bw'oba oli ng'osaze enkoko bano abasajja balinga enkoko ensaleko omutwe bw'eba efa ensamba nnyo ng'efa oba endogoyi mu abaali balabye ku balabu nga basala endogoyi endogoyi bagisalako obulago eba n'amaanyi bagiyita yani kiiki dying ndogoyi ziba hash gagadi mwe bwe baba baweta you have to be extremely very careful kubanga kati bw'otuuka mu ggwanga tukyasigazaawo ki. There are lamentations everywhere. Lamentations everywhere. Kati nze nkugambe sijja kulamentinga ngera bwe nkugambye nti as long as nawe olina ekirooto ekizimba Uganda kubanga PDM wazirabi nina kasekendoza zatuuse sinaba kugitegeera bulungi eyo parish development model buli muluka sinagitegeera bulungi nze njiraba mu nyingiza antu ne baka abaana okuddayo ku ssomero buli omu n'anoonya lyajja school fees kati abaana bagenda kumula naye okimanyi nti waliwo n'abazadde abatasasulanga school fees okimanyi ekyo abantu emisolo ne bava mu bizinesi abaali bakola ku Baba TV. Hello wangi naffe tukulamusiza kazi bayongeza ku ddoboozi katono kaziba nkulamusiza ssebo sebo tetukyakuwulira kaziba so remember etola akulenya okundako ng'alina ekitya okubeekalogera ekikuufu abatebakyakulamu abatalooaakuti okimanyi bakulaaenaabere bubi abafanga amasimu nga bavawo yasigalayo kazibanyiika naye ate mwe tebabajjukira abo abaana benga kati baladisi singa be bakola emirimu gya gavumenti abo abaana kubanga kiki batakoledde NRM omumanyi kaziba ngaayogeredde kintu kyabwe be baali badde baladisi naye mulonda basakwa ku Baba TV. Hello mulonda basakwa webala okulaba munanga ani ono negyokubidde naffe nkulamusiza muzzukulu ssebo Faizo kameramaani mukama wange kwebaza era tukulima esebo emirimu gyokolera gasozi mbakazi kiyeka esebo wafuuka mubaka wa Uganda yonna era buli lwetukulabako abakalini tetukyusa webaze nojjangu okugenda mu maaso ng'otakabanira abagobagatizibwa ku ttaka ng'otakabanira abazizizibwa ng'otakabanira okulaba ng'obulamu bw'abannansi bukyuka omulamu ajagala kukusaakiriza kyoyogeddeko ejja enyalemu mu Buganda nze njagala kuloosaatebasa enyalemu bannamayanja bali mukuddiisa mwali Museveni okumulyako ekindi nga bamulowoozesa nti bakyayinza okuzza Buganda kwenyalemu ku mikololero enyalemu kekoze Buganda olwaleero obuliro obungi n'obuwumbi gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ezimba kati okuzibanja naye nga bali mu bizimbe bya Buganda bakaligadde
olwaleero abaana ba Buganda bali mu kubundabunda mu nsi yaabwe bakobaganyizibwa ku ttaka olwaleero abaana ba Buganda bawandiiswa bali mu makomera n'abalala bakuliswako amasiire famire zaabwe zibanoonya olwaleero abaana ba Buganda babonaabona mu mulembe gwa NRM abaali amagaga bali amuwazizwa abalina ebyenfuna byabwe byonna byonna bikyakuzwataakuzwa tokyayingazama omuntu wa Buganda okujjako ddala nga alipoti kyangu ngakulekirima kujagula zisentamu weyagambi njajazisenziza Buganda onajazinosembeza NRM gavumenti ya Uganda n'olwekyo balina kumala kiseera Buganda yafuna dda kandidate omutuufu oyo nga leero batujagula zisentamu n'aba tuzefayizo kabinama Faizo nno azemu kiri kyenadega nti genda eggulu weesimbyewo kubaga nti bwe bakulaba wano bakulaba nga oli mubaka wa palamenti kumpi buli kitundu kakati ffe abekabaale bakusindikidde obubaka abekabaale kumwebaza cameraman Faizo muzukulu wange ne Kaziba we all need a better Uganda Kaziba no NRM yes Kaziba we NRM by the way ayo omwana yali badde bamukubala DC lwakuba n'abasajja nga n'owasakwa n'oleka Kaziba kuba Kaziba nze we mumajjavangako mwenaremu nga tubakuba bubi nnyo bakaziba abo tavangako mwenaremu ne n'owabasakwa n'oba buno obubinja bingi obwaffe obubadde n'obopposition n'oleka abasajja ngaabo anyway sina kukigira kyetubagaza we need a better Uganda, a better Uganda for everyone, not a better Uganda for Museveni and bootleggers, a better Uganda for everyone. Ate kino twakibagamba baddewo ekirooto mu Museveni azimbe wano obwakabaka bwe mubwavaawo mutabani we alina okuddawo at any cost. Ekyo twakibagamba halamu alamaini bagamba ajja mu kalulu naye mutabani we bwe munaasalawo mu box kyenkugambye ekyange wano tewagenda kubaawo bwakabaka. Nawulidde akavubuka akamu kayita Museveni mbwe kabaka waffe uvuko obwo butujolonga wano bungi ate butabani bw'abanoonyi babajja okunoonya n'obudamu naye tebubajja ku mulamwa kubanga tulina abantu baffe abalungi abatali part of us but they are Ugandans, they live in Uganda and they can do better for Uganda. Nze njagala okusanga omusajja w'eggulu kyenjagaliza owa Buganda kyenjagaliza ow'eggulu kyenjagaliza abasoga kyenjagaliza abanyankole kubanga at the end of the day twetaaga Uganda ng'etambula ng'ebyamasomero birungi amakubo makole amalwaliro mulimu eddagala abantu baffe balima abantu baweebwa emirimu nga tebasusulwa ku mawanga gaabwe abantu nga buli omu alina kyakola nga alina contribution gyakola eri Uganda naye abantu abamu okulowooza nti smaller group of people yerina okuba obulungi neekola byonna byekola ekyo tekigenda kusoboka. Twagala okubandakaseke bansibulire era ombulire emikolo muyina emikolo olwaleero emikolo gya leero bwe mba nfunye akadde njakujaese muto egya Nakaseke district bwe mba nfunye akadde bwe mba sikafunye inalira wa inaliraji kubanga abagibeerako bajja n'ebitisaati byabwe ebyakyenvu omukolo gya district ne bagifuula Jananka kati namayanja aweesa omwami we ku mugongo bali wali eri beegirisa mbu omwami naawe enkuleese musimanyi Buganda bagigabire Museveni twababuulira ejjogo lyammwe eryo lye mukola naddala mu abantu mbu simanyi Buganda mugiwadde Museveni. Buganda nsi yaffe ya kabaka n'abantu be eribeera. Papa yatugenzeeko Papa kitalo nnyo ekyomutukuvu Papa tusaba Papa yansomesa okubirivinga obulamu obwekimpowooze humility obukakkamu obutowaze era tusaba Katonda amusaasire byonna ebitatambula bulungi naye tumanyi nti atukoledde omulimu naddala ffe abakristu n'abantu bonna mu nsi. Tubaagaliza olunaku olulungi nga tubakubira omulanga buli alina kyakola akikozese n'obuvunanyizibwa akikozese n'amaanyi tusobole okuzimba Uganda gye tuneyagaliramu ffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka weewaawo ono buli tamaguzi gwe mbadde nayo naku olwaleero ku Lwokusatu era buli munnayuganda alina okuba concerned kubanga we tuli tetubeerangawo ng'eggwanga. Tuli mu economic crisis, political crisis, social crisis. So abantu baffe bwe mubanga mulowooza nti buvunaanyizibwa bwa bannabyabufuzi bokka okutwala eggwanga no gye lirina okulaga we tuli teri amanyiiwo tuli mu kabiga. Ekisooka ebibiina byetegeka naye byetegeka under what conditions, prevailing conditions eziriwo ziraga nti Museveni yagamba ava wano na kumuwalula n'abamulya mu ngalo buno obubinja bwe tulowooza nti bwali badde bulina experience emala
obumugaidinga nti eggwanga gye ligenda mu anake okulijjayo kigenda nammwe kuba kostinga naddala buno obubinjabinja buno obumulya mu ngalo. Kakati twetegeka naye temulowooza nti twetegeka pasenti tutunuulira okulonda nga bwe kubadde nti Museveni najja nebeerangirira nga bulijjo bwakakiiko k'ebyokulonda ne kamulangirira ne media ne zitandika okusoma ebintu ebiva mu SFC ng'ogibuuza media byolanga obijjawa kubanga intaneti teriiko. Mwali mukitegeddeko nti mwaba aba TV ne radio be mwalanganga nammwe mwali ba allies ba Museveni mu bubbi bababuuza bye mwasomanga mwabijjawa n'osoma ebyekabaale naye ng'ebyawana e Kampala tobisoma kyokka nga ate okimanyi intaneti teriiko. Kakati ezo zonna observations tuze tuziraba for quite some long time era tukoze revision era ne tugamba nti okwawukanako n'okulonda okulala kwonna kwe muzze mubba ne mukola effujjo lyammwe okulonda kuno kugenda kuba kuzibu nnyo kubanga tetugenda kuddayo waka okujjako nga batuwangudde legitimately mukakooti nga akagamba ako legitimately gwalowooza nti ani aqualifying ekigambo legitimate nenari mwegambye bawangula legitimate ebyo biveeko nkugambye nti ffe waffe tulina omufere w'enaalemu yagaba ambulensi emisana ekiro n'agikima ku ddwaliro lyabidda bujja ettimu na wali we bazaala Ignatius Kangave Musaze yebasekololo. Kati abo waliwo abantu nga bo bakugu mu bufere. Don't listen to them. You have listened to them for some good time. Ensonga lwaki tulinga we tuli embeera gye tuli musiya bulijjo era ensonga lwaki ennaku zino abakitegeddeko olwaleero asanga fuutu soja n'amweraliikirira. Twerabidde okutumirako eno ku mulondo ndabye nga atugoberera nnyo. Yes, n'omwami omwali ekabaale siro naye tukulamusizaako abatugoberera ne mukulu eno. Kakati awo ng'ogendawo ku luno mulina obwesige mu kakiiko ak'ebyokulonda kuba tekakyuse. Mwami babakama y'okulonda kuli okukadde kooti byezaali bisabye nti no bikyusibwemu tebikyusibwanga ndowooza buli kimu kikyalinga bwe kiri but you're still going for the same. Don't worry. Kati legitimacy ku luno munaagikakasa mutya? Don't worry. Ebisolo otera okulaba ku Animal Kingdom. Waliwo mu Serengeti waliwo omugga gw'ebicrossinga okudda eri naye ng'omugga ogwo bigumayi muli mugoonya. Naye nga biba birina okukola ki? We shall cross. Why are you worried? You cross Semiriki when the time comes. Semiriki limba ajudde goonya mula musala bagita animal migration. Muna sala we shall cross over. Don't worry about that. As long as we are there we shall cross. Ekyo kyoto kyeraliikirira. Ebiseera ebisinga tubadde tutunuulira nnyo plan A kati tutunuulira nnyo plan B ne C mu kalulu. Netegereza ab'ebyokwerinda bagibuuze eyo anti gwe tulina plan B ne C ye yakalulu kaffe byamukama tukagendamu okamanyi ne zino guuni ze zibbye eggwanga ezirowooza they are here to survive at any cost gwe jangu okakwatemu otulaba wano nze ndaba ompita malayika. Why do you think I'm an angel? I am not a soldier, I'm a civilian. Naye omulongooseemu mubadde mukole effujjo ne munyagulula eggwanga ne mulimalawo buli kamu ne mukatwala abantu baffe bajjudde bakomera babakuba emigo naye kana tukagenda tebakulimba nga nti tugenda kuzira akalulu. Abamu mubadde mukola insinuation ziye effujjo efutwa mbo abantu bazira akalulu bakagaye tukalese nedda ssebo tulina okukatuusa. Protest vote? No, yes, it's a protest vote. Protest omanyi kyekivaamu? Protest omanyi kyekivaamu? Every vote is a protest vote. Every vote against government is a protest vote. Because I'm protesting, I don't want you, I'm protesting. Kakati n'olwekyo gwe bw'oba oli mu government ng'osuubira bino bye mubadde mukola kisinga okutwewuunyisa. Some of you are not safe enough. You have guns but they cannot protect you. You have cameras but they can't protect you. You have dogs at homes, they can't protect you. You have guards at home, they can't protect you. You have armored vehicles, they can't protect you. What can protect you is the people power. Because now we have the people power. Oba mwagala oba temwagala. Kuno kwe kulonda kwe tutagenda kuddamu kubongoota. Okulonda kuli okwedde twalimu olubongooterezo. Nosanga n'atalina kyali nga yeeyisa eyo nga yeeyisa nga alina kyali. Olina emikono ebiri nina ebiri.
what will define us is the brains by then nga tuyingidde akalulu. How about the message? No message weeri tubadde tugamba abantu baffe message yaffe yankyukakyuka kati ate waliwo ne betutakyayogera mufuuse mubadde mu buddu ebbanga limala n'abayudaaya baali bayiramu emyaka 40 nabo baali ba myaka 4 wegyatuukaana ne bagamba ekimala we have to cross over. Otera okulira abalokole gye bayita crossover baba mushiro kino nga bayingira mu kiddako. We have to cross over Semiriki. We have to cross over Semiriki. We know there are crocodiles there, but we have to endure regardless. Many of us go down. How we are going to cross? Kakati for mu Japan bo mubuza wakugamba 10 plus 10 equals 2. No mubuza nti how yakugamba Lusima methodology, don't worry. Methodology ape mugenda kugiraba. How especially beyond Buganda, Western region, Northern region, Eastern region. Kakati Museveni abagamba tetulina buwanguzi, tetulina buwakizi n'obubinja bw'ababutulika zibana abamutambulirako. Nitubagamba kati tubadde president Kyagulanyi ng'agenda mu Western Uganda ne mu Northern. Kati mumuleka atambule aswale nti talina buwakizi, atambule yekka mu motoka. But they also know they don't have support anywhere. Not even Western Uganda. So many people have been condemning Western Uganda. Okuwagira regime, rogo regime. Ni nabo twagenzo chizula tunenya babwerere bawagizi bafenyo. But yawa. Anti kakati gwe tuleke tugende tuswale. Kubate tulinayo. Ebivayo mukalula ati biva bilagachira. Anti kugambe tuleke tugende tuswale anti tetulinayo bawagisi. Tweka Kyagulanyi avuge motoka yayitewo ngali buyeka. Ng'abantu bali kubyabwe mu maduka so bino Museveni byabadde ng'akola ne baddira abSFC ne bateeka mu media, friendly media ne standika okulangira results eziri null and void. Kuluno tebiriyo. Ne bobeera SFC tumanyi mulina emmundu nnene, mulina kazinga, it will come to an end. Ekyo kyo twakisacrificingidde. Kubanga okukyusa eggwanga tekyetaagisa mwana wattu bantu bangi. We don't need millions of people. Kubanga some of you have already been compromised. Mwekiriranyiza abalala olw'embeera embuto zibafuukidde, abalala olw'obukoowu byonna bibagize. Neffe tubagamba we shall reach a shore regardless of the crocodiles in the Semiriki river we have to cross, regardless of so many obstacles along the way, the thirst, the poverty, the imprisonment of very innocent people. We shall cross. Wekitegedde akugamba nva Luweero Mecca. We have more than 600 skulls left by both Museveni and Obote. Why Museveni fought Obote? Because he thought Obote was a bad man. They left 600 skulls both in the jungles, in the towns, in trading centers of Luweero, Nakaseke, Nakasongola, etc. And you know the reason why Museveni never buried those skulls? He wanted to show you that when you want power, you fight for it. There are those who sacrifice to change the world for the betterment for all. Okitegedde ebyo tiga weebuuza lwaki obuwanga buno tebabuziika owewaffe Luweero ne Nakaseke. Ne ujja wano n'osanga ebipingamizi nga bigamba Buganda for Museveni. My dear, ddamu okyogere wano mu Buganda mwagiwadde Museveni. Yensonga lwaki mugobya abantu baffe ku ttaka mumuwadde ensi yaffe mbw agitwale. Speak it in Buganda. Out of the blue nkugambe, yes, you have the plan, please don't provoke people. Buganda for Museveni mugimuwadde nayo mutututeka amataka gaffe gonna abantu baffe mubatutte obugagga mwabutwala buli kimu. Kati musaze mugambe mbu Buganda tugimuwadde. You as you speak it as who? Gwoyogera ngani ayogerera wano waffe mu Buganda mbogimuwadde mbu Buganda is no longer for Baganda, Buganda for Museveni. Okulya kuno kubogeza okwo. Do you think you're going to run away? Kakati kyetuwagadde okugamba nti mututunuulira mutubuuza mulwaki temukola bino okulonda kubadde nga kiki ekikyuseewo gwolaba ffe tukyuse.
naye ntekateka tekyuse anti ffe tukugamba tuli ku drawing board. Kasparov yazanyanga chess gundi ne computer. Kasparov yawangula computer. Okiregedde sebo? Who manages the computer? People. Siwe kiri? Who manages the government? People. As long as you have the will and the support of the people. Abantu bonna support tebaddenga abantu bonna omusajja tusomesezza okuzimba gye bayita Great Wall of China ogimanyi? Great Wall of China ogimanyi? It's one of the world wonders. People took a lot of sacrifice. Okusitule gubuloko gwambusa eriyo, either supposed to survive or you risk and did what? Die. But they had to build it and it's there. Today, tufuna buno bwabuyita batya wakakusitula mbu gwe tosobola kuyimirira kutambula kutuuka eri Great Wall gyekoma mbugwe balina kuteeka mukanaka bakayita batya akakali electric vehicle mukeka kutambuzayo. But there are people who built it and sacrifice and say we have supposed to carry bricks and build a Great Wall of China, and they build it without are the people prepared enough and energized enough as long as we have the dream, we will be there. Ankugambye okuzimba Great Wall of China wogituukako olaba kiririsike ogiramu bwoti oba todda ofa. But people did what? They sacrificed and built the Great Wall of China. And today the modern people gendo girambula babateeka nerabidde babuto babutram obuntu bubeerawo ke bakuteekamu bugwe tosobola kutambula wali risike nnyo ne bakutwalayo. And they are very happy because of the sacrifice made by those Chinese who were committed. Ate gwe nkugamba nenne kyetuyambyeko. The way you fight a man of 88 years is not the way you fight a man of 40 or 30 or 20 years. You get it? Naye oli bukadde magezi nno. Anti bukadde magezi tebubeerera tegabeerera. Okiregedde sebo? Obukadde magezi tegabeerera era waliwo n'omukadde watuuka nga bamulowooleza bulowooleza. Kati buno obubinja obuli mu kulya obuli mu kuluutinga obugabanyi butiisatiisa kuluno tubamaze omalani olaba mutuuka n'okutuwemula wano mu Buganda mugigabidde Museveni mu Buganda for Museveni n'olaba nga oli ava eri ayogera Buganda for Museveni nga ne waava ewaabo omubuuza gavumenti ekyekoleddewo emyaka gyamaze mwana nga tasobola kukikulagawo wabula nga kyakulaga gy'emiwumbo gy'emmere egiri mu makage n'amayumba ge bazimba n'abasirikale be babawambu babukuume. You said Uganda is safe from border to border. Why are you highly protected everywhere you go? Lwaki otawanya omusirikale? You said Uganda is safe from border to border. Lwaki otawanya omusirikale? nga ne sente zozirya ne tuwa police sente ne tumwongeza nozibira mu exodus musimayimbu it is comparison ateze babongeza tubajeko 20%, yet you know policeman also has a family. A soldier has a family. He's supposed to have good houses. They are supposed to have good houses. They are supposed to have good salaries. Why do you give a member of parliament number 20 million ngo musirikala protecting egwanga yomwa emitwalo nkaga owa police omwe emitwalo 5 amanyi police wakitogireta mu parliament energy eri mu Buganda wano gyendaba Buganda ye kinetic. Omanyi baita kinetic energy bino byempulira mu northern Uganda bino byempulira mu western omanyi baita kinetic energy wagisomako gendo jibuzi je baita kinetic energy. Buganda is very special. It's special in everything. Political accommodation for no tuwero kaminga buli muntu as long as olina omulamu afite tutunulira mawanga mwe era nawulidde omujego omunga avuma mbu waisu agende yesimbewa fe tumulaba mu value. We are looking for value, not tribes. Lubongoya ifu Lubongoya tuli ababaka ba parliament wano bameka mu Buganda we tukuwaka ekifo Lubongoya nakikulembera olwo Buganda nefa nga ne bajjajja baffe bawa okyenge okubanga MP w'emitiyana kati lutamaguzi lwakitagende ggu anti uliriza anti kyen kugambe Buganda is the only place which has kinetic energy. So I'm not about to guru nze njigamba. This is where we are supposed to go. Goloza lwaki abazungu bajja wano tebagenda guru among all areas of Uganda ne bajja ne baga
goloza lwaki abazungu bajjano bagamba nti Uganda tujjeko Buganda gye tuba tujjako ekigambo tugitume kyembulize ekyo opposition ne bentumira NUP yokka the 57 members of parliament balinako babiri bokka outside Buganda. It doesn't matter. Gwe wabuuzanga Yesu nti lwaki abo nabo otandise nabo Bayudaaya national character twagala wabuuzako wawulirako abuuza Yesu nti okufuuka omukristaayo lwaki twetwagala national character wawulirako Simoni Petero nga bamubuuza but is it important Bayuda nga bamubuuza bamugamba as long as they have the principles of what we want. Wawulirako omusajja omu yagamba ndowooza ali Petero titukyanza omusajja abasajja tubasanga nga bagoba emizimu mu linnya lyo mu linnya lya Yesu muzimu gere nomanyi Yesu yabagamba kasita he who is for us kasita babanga bali bakola byaffe they are for us tulina kubagira kakati olwale ogambye nti other regions yes nabo bategere enjiri gwolowooza lwaki nabo kinetic energy batuukako okitegedde sebo tewali muntu asobola ku avoidinga wano tewali muntu asobola ku avoidingawo ne bwokola otya era nofu bwe tukugamba kende ebyofuzizo biba biwedde twagamba mu 7 you have fooled Uganda is enough you fooled the Baganda they supported you in the bushes politics is a game of numbers bwe munabeera mu parliament nga numbers tezibalance nga bulungi still abalala batwala kakati gwe what is the number gwogitunulira mu kibu wawulira ku mwanyi obwama bwali butambula make sure that those people do not have the numbers wabuwulirako obwama tebukola sometimes state regime ebuteekawo just okubajja ku mulamwa fwano mu Buganda bwekusiibula oba olina okugenda owulidde sebo Buganda bwekulijectinga oba olina okugenda era essaawa yayo nsonga lwaki olaba Museveni has no option but to go abo mu mambuka bakwagala oba abo mu east bakwagala oba abo mu west bakwagala ffe tukugambye abalina kinetic energy bye ojja kuba n'obubinja bungi nga babeera nabo obubalimbalimba obubalyamu nabo bujja kudduka oboterena alone nadduka yekka kati ate gwojje wano obusebo batandise n'okugamba mu Buganda bagikuwadde the bootlickers mu Buganda for Museveni ngojimuwangani ojimuwadde otya genda ogambe makago bombalira kuba abamu mulina mugundiza mugaiti amakaga ange ga Museveni omwa makago ojja wano ozayire ku institution yaffe gye mugabanye na buno obubinja bwe bagenda baleeta obunoonya lumonde buli amaanyi jagalina kakati twamugamba nti bw'oba oyagala kye bayita peaceful transfer of power oba transition adhere to the principles of justice. But one of them is the democratic process of elections. Election is one of they beat people, they have been imprisoned people, but they too have families. Their families will carry their cross, please. Their families of people will carry the cross. You know what you did in Irwell. You know what you did during the Bush War and even from 1986. You know what you did in Northern Uganda. You know what you did in Eastern Uganda. Were we there with you? Does it mean that it was automatically nti abantu bewaabwe babimutuma okubikola? Kakati ebyo bye tubagamba. Babateka abantu bangi bagenda kuttibwa bangi era bangi bakyagenda mu makomera. Very many of them are going to be killed and many are going to be imprisoned. But until we reach the goal, golo yaffe yakununula ggwanga kuliza mikono gy'abannansi. Era mulabanga 2026 the goal is going to be achieved. Exactly. Tetulina waiva yonna bwe musobola okugamba omukulu bw'anaateeka ebimotoka. Ate bwe okumanya gwe ensi kati ekaaye. Kati ne mwa Museveni bw'aba ayita ku nguudo bali kugala kumala essaawa meka sebo satu ne bwe ba mu Kampala yagati oli yadde wambiulesi ayita omukulu alengedde gye bayita people power movement okawuliraako kasita ordinary person akugamba nti genda bino bye mwenda bakuyita okwekangabiriza Buganda yatwajezeza ng'ogize otya mbulira kiki kyokozeewo ekyenjawulo okusengula abantu baffe yabalumye nnyo bali omugamba nti omukulu Buganda ku luno ojja kuwangula akalulu nga kyabakoze tasobola omukulu bakulimba zingako ebibyo ng'obudde bukyali. This time people are so much determined. We have nothing to lose.
Do you see us? Mutulaba, we have nothing to lose. But you have work to do, Honorable. We are doing Uganda, it. when you have We are doing it. We are doing it. Nze kati ndimbaka parliament. Ochatulagachi. We be proud of our country nga yonna mugigabanye. Werese zonna z'abantu ba Lubatu, abantu baffe mubagobye ku nnyanja, abantu baffe ettaka lyonna mulitutte under schemes, hidden schemes. Bamanerenda bonna mu Uganda boogera olulimi lumu and they are taking away people's property. Abantu baffe bwe bafa just njagala kuwa kyakulabirako. The other day nawe so shocked nga ndaba ebintu byemuke bitwalibwa. Era bino babizeemu. Babizeemu sinasoma mawulire. Emboozi nene nnyo wano. Obadde obyogeranga. Tubadde nga tubyogerako. Kati kiki kikushokinga bino bya busuubuzi? These are schemes. These are schemes by these people. They have to take away our everything. Our everything. They are supposed to make us paupers. They are supposed to take away our land, our wealth, our everything. They are supposed to kill the quality of education. And in the end, we shall become slaves. We say no. We shall build the great wall of China. Great wall of China, we shall build the great wall of China, which seems to be impossible. Omusomesa wange eyansomesa primary balinga bamuyita Master Juko Kitebidde and boarding. Yansomesa primary yansomesa akagambo kamu yatugamba nga sentence olumu najja n'okubala n'agamba 7 plus 7 times 7 squared equals 0. Nomuga no, n'agamba you a fool. The word impossible only exists in the mind of a fool. Nenzijukira yabuliwe nakajukiranga no, the word does not exist in my mind. I don't want to be a fool. Ntensi yakulemerako togamba bugambi baliwo bagamba this man has to go and the group ye bagamba no agenda ati anga tumugamba unless you a fool. The word no or impossible exists in the mind of a fool. Era ensonga lwaki onkugambe we shall build the great wall of China. This time we call it the great wall of Uganda. Eri China kati njijeyo njitadde wano we are committed. We have left the wealth we have left the bitimwa we have left everything. We are not supposed to sleep until our country is liberated regardless. Abantu munabagamba mutyanga nga bino tebikoze byonna. Sirina ku accountability. Nti ombuze nti owaye bino nga tebikoze gwomanyi plan yange. Otandika okumbuuza gwokozeewo ki as a committed Uganda. Nze nkukyaza wano oyogera ebintu as a committed Uganda kubanze nkugambye nti abantu batuuka n'okutujooga ne batandika okugamba mbu ne Buganda bagigabidde Museveni. Nalabye akavubuka akatujolonga oba wakalabye ku mitimbagano ne kajolonga kabaka ne kajutujolonga obuvubuka mulowooza buva eri mu bbanga ne kagamba mbu Museveni ye kabaka ne kaga era abantu ate obuvubuka bujja wano ng'obunoonyi bw'obubudamu n'ekitabo ne bakitaabe bwabo. These are refugees. These are nanti kyenakugambye we have the kinetic energy. Fete tuba tunulira abere ensonga lwaki nkugambe fo omulama tutambula naawe wana abajega babadde bavuma mbu waki waiswa yesimbye ne twaga nedda ffe tumwagalawo kubanga ajja tusambire namba yaffe ya Mbappe. Okitegedde sebo kitagisambire ejinja anti nkugambye wano wagisambirawo kabiiki ng'okyenge yagisamba n'atutebera. Kyenkugambye nti okwawukanako ebitundu byonna ebirala Buganda has kinetic energy. We don't look at your tribe. Olowooza bano bonna okubasembeza bano bonna boolaba n'abamu abeetuumya amanya kubafuwano mu Buganda tulinawo betumanya abeetuuma amanya nga twakimanya entwala ensikayo obulango buliwo kinetic energy yentutte eyo kusikawo obulango buliwo bwe tudda the energy will be back ate twongerezaawo n'amasimu tujja gafuna maaso eyo katudde. Good morning. Kinetic energy ojimanye njiwulira wejiteekekaawo kugundo otere kuteekawo kinetic energy esimu ye